kati okutwaliza ewamu eby'omwana okukozesa ye nga ye tubikubye oluku mutwe teri kibulako ku bino nga suse emyezi ng'esatu then bino biba bikomyawe aba yeetaagayo ebirala wagwamezanyira mu bikyafu tedi akwongeddeko ki akuggyeewa akwongeddeko ki kati olira otya oli mu mbeera ki like generally kantuve kulya tedi kubanga weda olinze ozalire mu nyumba era nga tolina bintu banaye abalaba emboozi ya Nakafu tuzze tugikola okuva gye yatandikira naye twagala at least okuwa omuntu smile bye tukola tubikola Katonda kutusiima Nakafu kimanyi nti abantu bangi bakulowooza okuva lwe nakola story eyo okitegedde nti bakulowooza gwe talina wadde akasimu ak'amapeesa era kyendabyeko era kiraga mbu nno bandowoozaako because wangamba oweddeyo nasembayo kuba wano otolunuma nejjo lwannumya okuva ssaawa nga 7 gw'emisana paka ssaawa nga 5 kale linnya lyange ze Sonko Muhammad ku mukutu Good Talent kwe tuli tukyayongera okufollowinga emboozi ya Nakafu Lydia abasinga obungi mumulabyeko tumutaddeko ewenjawulo Facebook TikTok YouTube abali ku TikTok mugende ku YouTube channel bagita Good Talent Management GUD Space Talent Space Management twagala tutuukako enamba y'essimu eyo gye mulaba enamba gye tukozesa Nakafu talina nno wadde akasimu ono gwe mulaba wano naye yagamba nze nfuuke taata lubuto nange nenga njafuuka taata lubuto ku nsi n'ebizibu ebijja wamba si taata lubuto taata lubuto mbya mirembe byokka so abantu bangi bagenze bala ku mboozi yaffe ne baagala tilisi badduukirire ku Nakafu olwo omukyala azze okututuukirirako wano naye bambitaagala mulaga mu kamera naye tumusabe ati situfune ku ddoboozi lye osiibye otya bulungi sebo sibe cyane sebo we bali kubeera bulungi we bali kunyirira kitu kitambuza wanga byambitu byekireka ni sebo manya gogana onaga tugamba go kanjogereko lya Teddy lyoka ya Teddy okay twine mukyala Teddy azze okukyalira Nakafu lwaki ozze okukyalira Nakafu nange ndi muwala nga ye tuyita mu kusoomozebwa kwa njawulo ebyetaago bye tulina bya njawulo naffe tulina bingi naye oba olina ekisobolo yamba omulala n'omuteekako essanyu ku mutima oba olina kyokoze oba olina enjawulo gy'otadde mu bulamu bwe ensonga lwaki ndi wano leero naye wayita mbya Nakafu byennyini oba just bigeza kwefaananyiriza 16 years nawe n'obanga abaana bamaze okugambula obumuli ng'ebintu kiriya nze nazaala ntuuse nazaala ndi wa myaka 23 naye challenges era tezibulamu naye oba ne muno kye yeetaagadde naffe tubiina omwana omuteeka essanyu ku mutima n'oteeka enjawulo mu bulamu bwe ng'omuntu asoose okujja okukyalira Nakafu ebyaddala maaso ku maaso waliwo abatutuukiridde ku ssimu abalina ke batuwaddeyo naye gwe asoose okujja omulaba maaso ku maaso Nakafu olina emyaka emeka 16 weeyongere wano bwoti otunula eno babiri nga ntubakulaba bulungi nnyo weeyongere bwoti awo olina emyaka 16 owulidde emyaka gye oyinza mugamba ki kuba ye yafuna olubuto nga alina emyaka 15 ate yatugambye ateekateeka okumuzzaako omwana mbwangu obw'ekitalo nga yakamaloza siwe kiri waboneredde oyinza mugamba ki ku myaka gino n'abaana abalala abawala abali eyo ensobi temalaawo nsobe era ekibaawo kiba kibaddewo alina kuba mugumu kuba kati agenda fuuka maama alina okukola ennyo n'okusaba ennyo mpozi kubanga awali mukama buli kimu kisoboka lwe najja okukola emboozi ya Nakafu amazzi gali gabakoma wano lwe najja era alina munne gwabeera naye yazaala omwana owuwe n'afa era ensonga zaaba ku mazzi na neighbor yali awo nananyumyako naye naye alina owuwe mulwadde ddala naye baali beebase ekiro n'omwana nga beebase ye the good thing taata w'omwana waali bagenda ozuukuka nga amazzi gabayingidde ne ng'omwana yamize agawera era omwana tannabaterera aputunaawo so Nakafu twagala kulaba nga tulwana tulabe oba tunaafunayo mubazi n'abajja ekitanda nga kikyukira ddala ku siringa eri waggulu
oba tunafunayo muntu tufuna akayumba akalala tulabe nti ate at least tutasana kafuna omwana kuba Nakafu tetumanyi lwana azaala ntusaba Katonda azaale bulungi naye singa azaala obubi omwana nasimatuka amazzi ate olukino lugendamu amazzi batugamba nayo biyinza okuba ebibi okitegedde. Okay, first tugenda gi protecting wakamera ajja kweyongerako emabega then otusaana okulire tulabe tofayo ojja kusembera mu maaso ne face ejja ba protected tulabe Nakafu kyomwetedde nange sikimanyi. Okay, mulimu ko kubugoye mulimu obusuuka buno obusuuka buno bukola butya nga bugondagonda nnyo bwo obujja mwana mu ddwaliro bw'olina ogenda nabo mu ddwaliro bw'ovaayo nabo bamusiimuuza omusayi n'ebirala oba muteekako ng'omutadde mu baby shop ate kano nako kasuuka kawaka kumwalira by the way banaye mukyala gwe tuli naye yabadde ayina ebintu yabadde ayina ewaka naye yazaalako n'agamba nti kajja abeere nga tuyambako abenko katuleetera omwana yetaaga okubikibwa obulungi okay kano kakumulererako waka nga muli awo waka mukirinzeemu awo omwana n'omuzinga muno kaba n'ebbugumu erimala kano okay mulimu kino ate ekiringa ekyoya kyendiga kino kikola kitya kino bamusonseka muli munda omubikka bulungi omutwe ne guyingira wano weguti kino eba ebikka n'abuguma bulungi nnyo kino kiri mu ddoola nga mmeka Nakafuna ogudde mu bintu zenkubuulira zino ezisigadde ngoye za bebi nange eno kaliya bamuteekamu bano abasajja benda nga akutte wano omwana oba nga ali eri mabega era Nakafu tafunire oluuto olulala kuba ebintu byo bifunye ezi nesigadde engoye nemwe ziri eziwererako ddala ez'omwana buno simanyi bu ovulo kano kagendera kuli kakaliya bakayite gundi baby kaliya naye nakayita kakaliya kino kiri ekinene kibika olubuto abasawo bwotagenda mukyeta ekinene ate bakunamira ate ng'ogenda sitamira ddala wali wennyini asikeyo omwana abasawo babadde batya kibavuma aba kati okutwaliza ewamu eby'omwana okukozesa ye nga ye tubikubye oluku mutwe teri kibulako ku bino nga suse emyezi ng'esatu then bino biba bikomyawe aba yeetaagayo ebirala ebyo kuva ku lunaku lumu mpaka emyezi 3 biba bimukolera Nakafu obirabye alabika bulungi wano kananga ndaba ng'akamubise alabika fesa ogifuna bulungi ya Nakafu yasibye ekiswahili wano eno ekiswahili wakisibidde onali wano nayiba alabika naye kuba eno ngimuteeka emabega bwenti nyagala abeere nga alabika ali kiriya Nakafu aho olabye omukyalo ono kyakoze agambye erinnya lye Teddy mwebaza neyasise ng'omwebaza Teddy omwebaza byonna bibaawo abadde nga musanyufu ate kati oyagala kaaba ate nagamba ojja kaaba olimba talina kyakugamba Teddy bigambo bikuweddeko Teddy oyinza kumugamba kikyenzi omusabire wa Katonda wagwanezanyira mubikyafu tukwata mu maaso Teddy yakwongeddeko ki akugyewa kwongeddeko ki kati ndalina okulanya essala y'omuntu ayambye omuntu kati nga gwe ng'oli mu bulumi Teddy asisibako essala z'omwerekereza tumanyi mutima era oba osaba naye at least have a word Teddy neyanze kusabira mukisa gyokawojje kamazeewo kati olira otya oli mu mbeera ki like generally kantuve kulya Teddy kubanga ndaba amaziga gakuyise embuyise amaziga kiki ovudde ku ki amaziga gano kuyitamu sanyu olina byojjukidde kiki sanyu singa Teddy tazo obadde ogenda kutandikiramu
Wali tolina plan. Wali olinze ozalire mu nyumba. Era. Nga tolina bintu. Bannaaye abalaba emboozi ya Nakafu tuzze tugikola okuva gye yatandikira. Naye twagala at least okuwa omuntu smile. Bye tukola tubikola Katonda kutusiima. Si bateddi bano tusiima. Kwa abamu abazebaze bangobererako okwo. Mwanyi bye tuzze tuyitamu. Mwala ku mboozi ya munywanyi wange yafa family n'emunzisa neyagala nange n'okunzita naye ng'ate mbadde ngezako kuyamba kuba naye yafa n'aleka nnamwandu ng'alina olubuto lwa myezi emeka 5 ne boonoona akazannyo. Mwalabako family ya SB4 ne mama Fiina ku nsonga ya Asiya ng'afudde. In fact we mbadde nziyano SB4 nkubidde essimu naye mbadde kabboode nyagala kwanga okusanga mukyalo nyagala kuddamu zirire SB4 mukulu wange mbere nga njogerako okwo naye ne mwalabako nga bwe byali. So Mama Fiina yasingo tuzaamu essuubi. Mama Fiina namulabanga abogolera SB4. Namugamba gwe biki by'oyogera tuddamu n'okubyogera. Bw'ona alekerawo okuyamba abantu bali bagenda baba kuwangudde. Kola ngokolera Katonda olemereko. So nakootinganya ebigambo bya Mama Fiina kuba zirange nali mpeddemu essuubi. Kwe kulaba nti ati tugeza kulaba nga tulwana. Nakafu kimanyita abantu bangi bakulowooza okuva lwe nakola story eyo. Okitegedde nti bakulowooza gwe talina wadde akasimu ak'amapeesa. Era kyendabyeko era kiraga mbu nno bandowoozaako. Kati oli tonatandika kuluma because wangamba oweddeyo nasembayo kuba wano. Otolunuma n'ejjo lwannumya okuva ssaawa nga 7 gw'emisana paka ssaawa nga 5. Kalukuluma bya bulijjo biringa bikumoga ebyenjawulo nti omuntu agenda se. Nga lunnumamu era essayini ezimu. Koze obuto luli myezi emeka ne wiki meka? Luli mu myezi 8 ne wiki nga 2. Kwano bwegwako batuyingira 3. Oza tatera okuzaala Teddy? Bagamba nti omukazi waba kusofuna olubuto nti ayanguwako okwo. Okay. Ekitegeeza ndowooza kuba tuba tulinda ogende bakucekinge. Naye tetubeera eti kuba tuyinza oba tuli awo ne tubeera leeti ate. Simanyi. Gwe tomanyi oli mu nsi yo Teddy. Okay, naye kyemanyi kijja kuggwa beera mugumu. Wangamba oli wa ddiini ki? Oli mulokole. Saaba nnyo beera n'okukkiriza. Kijja kuggwa. Kitegedde mukwano? Kale, otereddemu omukyala baako ebigambo byongera omwerekereza n'abantu abalala abatulaba. Oba okyalina obulamuyambi bulala weetaaga era nabo obwogere. Teddy, nsabira kyokka kama kuwangazi kubanga singa sigwe singa era kituufu mbadde sinadde nakijja mwana mu ddwaliro naye neeyanziza saakulaga ssanyu naye nga lyo ndiyina. Okay, kyemanyi alaba asologezako naye kubanga akitegeera. Mukwano gwe tetumusanzeewo emmere tubali tumanyi tujja kusanga wano ng'otufumbidde kamere ko wandabyeko dda nti nzija. Akamere tekannalabika. Tekannalabika. Teddy. Gwe omukazi w'amaanyi omuwanvu bw'oto mbadde manyi wayigiza dda. Lwaki tekannalabika akamere? Teri yanzikiriza kukola ng'otobiweewo. Aboosa emirimu tebakuwa? Ate kacaayi koke wakomyeko? Kacaayi ko linafumbiddeko ewa neighbor eri alina pako. Alina pako kasanyalaze ko mukayina wano. Yamugetu mubulamu. Tukayina oli yakayina yeka. Alina neighbor wali. So kacaayi kuno okanywa n'akagaati. Kanywedde n'akagaati ka 5. Okay. Ebitano bijjeewa. Ke kali akasente kali. Oli avo bimpa. Neighbor waneeno akwadde ekido. Okay. Onasooka wano baddako. Oyo. Onasooka wano bano Rasta. Rasta. Okay. Rasta ye bali kukubeera naye akuma kwa security Rasta. Amina. Okay. Tugenda sooka tukwerekereze. Tujja kubanga twongera okubanga tukoma okubanga tukucekinga paka lwonaazaala. Kitegedde. Yabeera mugumu gwe kyoba okola. Bantu bangi bakulowoozaako nga bwe nkugambye. Waliwo abali mu diaspora abali America n'ewalala. Bange bagenda baako embeera gye bateekawo. So twongera okubalinda n'abali ku TikTok n'abali walala wonna. So Teddy atandise okubanga at least afuna ku buyambi obutonotono obumutwala mu ddwaliro ebikozesebwa engoye ez'omwana. Okay, kale. Abantu oli akagamba akasembayo nkute. Sirina na bigambo. Okay, kale omukutu good talent ko tusinziire okubanga tukuwa. Okola nyabo tulidde oyinza obanga olina business eyo. Oba nkola ina mobile money. Okuyina mobile money. Yokka gy'olina.
yokka ebanzibu yakulanga mobile money ne katukutekeremu sala sanka tunajja kubanga yongera okuteeka ebirabyo tuyinza okujja nti bane na kino tulina naffe ntuleta ba customer amina amina